Besigye Leader of Parliament Uganda, the Mayor, the Nadine in the Nabal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banda Fabenzi Kiliza, Ndalo Mukama Mulungi, Ekiseera kyonna era zingonzi. Mr. President amanya tutibwa Kigozi Hamza Mukali. Alimu walimu society atugenda okusaba basinga okusaba mu kutwalanga okubuzannyo ku kitebe kino naye ndowooza zesaale zitulezeza abamu ne muguyita omukolo ogwa bulijjo naye esaala ze zitukuuma tubanga tugenda okusaba kkiriza ng'ojjukira ne baganda bavumulaba abali mu kuyita embeera etaliyo Mamaseka Fedwasule Wanagamba Vunazime Kulekera President wa Feruba Shagnaviseta ne mukama wange mkwano gwange yadibadde simulabangako otulunda kaseke bitamabizi teyazo okutokulira tutopawa edwaje tugenda okusoma ya Luganda si bya Luzungu si bya Luwalabu tusaba Katonda tuwa obukuumi tusaba Katonda tuwa obukuumi bwe tusaba Katonda tuwa obukuumi bwe awe President waffe obukuumi bwe abali mu kkomera tusaba Katonda ajjeyo tusaba Katonda okutaasa okuttibwa y'omwe yeesimbye mu kifo kye yeesimbyewo omuwe obuwanguzi obwo bwalaba Mukama waffe tukusaba otulemu obusobozi otuwa obusobozi obwo bakama baffe abatukumira ekitebe kino bawe emikisa obawe emirembe obaagale oyagale famire zaabwe nga naffe bwotwagadde tukusaba otukwasa eggwanga lino tukusaba otukwasa eggwanga lino wamadhalika ala llahi yasiir ekyewa Katonda kitono nnyo ng'omutonzi waffe yasalawo ebigambo byange Musajja sisobola kwogera bigambo biwanvu Mr. President atuuse leyi kusabira Lubanga South leyi kusabira Lubanga South leyi kusabira Lubanga South. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, ye mbeera eri ku kitebe kya National Unity Platform ye mbeera weekyo weeri eno Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda maaso n'okola conference ye ng'agenda maaso n'okwogerako ne opposition banne wabula government edeployinze amagye ku kitebe kino ekya National Unity Platform e Makerere Kavule embeera ngikulaze bulungi nga weeri era gwe omukwano gwange abadde tomanyi kigenda maaso mu ggwanga kyekyo ekigenda maaso oluvannyuma lwa biro okuyisibwa kitegeeza ki bagenda kwekumba ku kitebe kino buli kadde nga n'ensonga ezibatwalayo nga bagamba nti balumiriza ekitebe kino okubanga kiina military equipments zekikukulira oba kitraininga abayeekera era kiina ebikolwa ebigenda maaso n'okukolebwayo ebyennyamiza security gy'eggwanga era mu buli ngeri ndowooza olaba engeri gye bayinza obbakwatamu obbatwala mu military court kati naggambye nti lino etteeka lyakoleddwa n'eryakoleddwa balondemu era nga balina targets ze bagenze maaso n'okutagetinga kati ekiri ku kitebe kikuumye kifumba mutuku kiringa ebiseera biri walaba ebya by-elections ezaali mu Kawempe North oluvannyuma lw'ennaku ezaali zibulako okubanga mbale government ne deploying amagye UPDF, police, CMI, JET ne batunga ku kitebe kino ekya National Unity Platform ebyo natwabiraba kakati nera mu kaseera ke kamu nga biru ye kajje isibwe tewanayita na lunaku lumu tulaba nga UPDF yeeyiye ku kitebe kya National Unity Platform tetumanyi kyenoonyawo tetumanyi na nsonga waaki bagenze maaso n'okudeployinga heavy security ku kitebe ekyo ate nga tebannalangirirako kwekalakaasa wabula kitwawulidde abaludde oluvuganya gavumenti sijja kugamba ba National Unity Platform bokka wabula ab'opposition bonna bavuddeyo ne bagamba nti no bali mu kuteekateeka balooya baabwe basobole okuba nga bapatitioninga gavumenti mu kooti ku lw'okuyisa bbiiru ng'ekyalimu ebirumira ng'ate teyise mu mateeka temulimu public intervention public consultation teriimu naye bbiiru yasigadde ng'eyisibwa so nga ssemateeka agamba nti
wabaawo etteeka eddene ery'amaanyi eryagala okuyisibwa nga likwatagana ku ba civilians, balina osooka okuyisa endowooza zaabwe ne bagenda ne bafuna endowooza mu ba civilian ne baba consultinga ne babeebuuzaako ku bbiru ebeegenda oyisibwa ku tteeka eriba ligenda oyisibwa. Naye kino tekyakoleddwa oluvannyuma lwa paliamenti okugamba nti nno terina budde, era nga twebuuza lwaki baadde tebalina budde buyisa tteeka nga lino erigenda okuba nga limalako eggwanga emirembe, etteeka ery'amaanyi eddene ennyo eriwa UPDF omwaganya okuba nga basiba ba civilian mu military court. Kino nno musaanidde mukirowoozeeko. Kati ate era mu kaseera ke kamu tulaba nga bagumbye ku kitebe kya National Unity Platform, tetumanyi kye baagala oba otegeera ensonga zino. Jjukira nti ekitebe kino kizze kikola enkuŋŋaana zaakyo emabegakaawo, era bazze bafuna conference nga bulijjo, naye tetulabangako gavumenti ng'ediployinzeeyo bitongole bikuumaddembe, wabula buli babeerako n'ekyokwekengera oba ng'ekitebe kya National Unity Platform kirina function ey'amaanyi, abakulu bano ne baba si bagenyi bayite bawubayo olubu lw'ekigere ku kitebe kino ekya National Unity Platform, ate ekyewuunyisa ne batandika okwakitinga violently, ne batandika okkuba abantu. Security webeera ennyingi mu ggwanga etiisatiisa eggwanga, kaba kabonero akalaga nti nno gavumenti enafuye era etandise okwekengera abantu beetwala nti bakyagyesiga. Ate oba weesiga nga ne booli nabo bakwesiga, lwaki oba odiployinga amagye ng'omanyi gwe byokola bituukirivu oba bituukiridde? Kati bano abasajja bakimanyi bulungi nnyo bbiru gye bayisizza tekyabadde kikola kirungi eri eggwanga, era nga basuubira nti nno kusaba bino wandibalukawo olutalo olw'okwekalakaasa. Kati y'ensonga waaki beekembye badiployinze amagye ku kitebe kya National Unity Platform. Naye nga womanyi omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, ebintu by'okwekalakaasa si nsonga yennnyo, kwegamba si part of his strategy, ku ebyo ebigenda okyusa eggwanga. Y'ensonga waaki akyabanumya omutwe kati mu kaseera nga kano badde basuubira tajja vaayo yeekalakaase ku lwa bbiru eyayisiddwa, bakwateko we bakutteko, abasinga babatwale mu military court ng'etteeka eryayise, abasinga batwale mu kooti ng'eba bayisiriza etteeka, obuyinza babuyina authority weeri, abamu babatte nako, kwegaba basobole okuba nga bateekawo omuzigiko okulaba nga bakendeeza ku pressure ebajjira mu kalulu ka 2026. Bw'olabanga obubonero nga buno kirage nti no waliwo targetera okuba nga flaga bearer waffe yenna gwe tunaalonda ayinza okuba nga atagetingiddwa bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So embeera eno wetuwa eri ku kitebe, embeera ya bunkenke yennyamiza, tetumanyi kigenda kuholdinga paka bbanga ki, naye oba kiri ku tteeka eryayisiddwa tetukitegeera, tetunnamanya kigenda mu maaso. Naye nga oli ku Yogi Updates TV gwatannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako. Mbagaliza olunaku olulungi, tugenda kuba nga tukomawo, mweraba.